Hey my good people, I am so excited okubanti banange ndi waneno njogerako namwe banange amanya gange bitwa Nature Whitney aka Zahara Silvia mukazanyo kafe bananga ka station the house girl. Today I don't have a lot to say. Ndi wano banange just kuba wishingira a Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing banange mwebale twagala mbagalizo mwako mulungi mbagalizo olunako olulungi mbagalizo amazalibwa amalungi banange temujjangu oko. We love you. Big up and keep watching Station the House Girl. More things are still coming. The Hajit Farida Station Mayanja nga mwana ndi muyimbya tenga ndi muzanyi ndi wano ku Station the House Girl okusaka mbeba za subscribinga mbeba zo sharinga mbeba zo commentinga era mbasaba mongere okukikola mbagaliza olunako olulunde lwa sekukulu mbagaliza festive season yonna ebaberere nungi nga ya mirembe. Happy New Year munyimirire enako enkulu mbagala nnyo enzera hima kulabako abawagizi baffe tubalamusiza nnyo tubagaliza omwaka omujja tubagaliza guno ogwakuba mutulayo bulungi abawagizi baffe tukyabasabira okutuwagira era okutwagala bannange fe Station the House Girl fe bennyini be mulabako tubeebazizza nnyo tuwa obuwagizi bwammwe naffe tugenda kwongeramu amaanyi omwaka ogujja gubabeerere gwa mirembe. Amaanyi agange enzera hima kulabako gumuyita maama kinene. Abalabi bafu abalungi tubeebazizza nnyo byonna bye mukoze mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga mwebale kuba nti mbadde mu commentinga era mwebale kuba nti mukunza abalala bonna okutulaba. Tusaba musigale nga mukyatulaba kubanga tukyaleeta bingi nnyo ebirungi ate ebiyigiriza. Amanya gange nze Sematimba Ibrahim era nga mbagaliza omwaka omujja ne festive season eno okubabeerera ennungi. Ffe aba Station and the House Girl tubagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja gubeerere gwa mirembe. We love you. Ngobi munate nkubireko ku mifaliso ejyabazipomu ekyasiza okubeera emirungi nga mufaliso lino mulimu bata fix sleep mufaliso muyitirivu nnyo nnyini ddala ate nga bagwina ne mu spring oyagala gwa round balina mufaliso bata high density balina deluxe balina mufaliso gyonna orthopedic balina fiber pillows ate nga balina ne open mattress mufaliso gyabwe mirungi nnyo beyonere osasula omaze kulaba mufaliso guno ate nga roseform egaba free delivery njagala ekitegeere nti depo zaffe zonna ziri open naddala eyerubaga neyegayaza. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Njagala tata wange atuke wano naye olina amaka wabambi linda ko kyawana maka naye omusajja nze Katonda yampa omusajja lugogofu abeereko nno mugogofu nga talina mpisa. Omusajja wange alina empisa tolaba nti wazze weka kampulire omusajja wange ayagala abantu kyerekere kamala okupresimu katumaliza okutimagala okupresimu bene mutuusewa atuuse nedda mwakoze bubi kale nabagambye mutuuke olweggulo ne mugaana nawe olunaku lwa Christmas si lulungi kutambula banaye mwanguwe sooka ofeeko banaye oteekako tolipipo ngozirwolinga senga mbagwe senga wano maka gano senga atambula okimanyi nti nina ne mujja wange musiraamu wangi kuba embweyo ekweki wano kati katulabe bwanajja ate omusajja wange anjagala ogenda kulaba ebintu byagenda okujja nabyo tuli kuki nemuwateeri amasongosinze mama ngagira mwateeba mutugamanya nti mwateeba njagala tate wange agenda nga buli kimu balabala buli kimu bagenda kuba kimaze naye otiba olina kano mu nsonda wali eri osiimi awali kivi olina engeri gyosibya akati bwoti nengamba mikojo naje ntivi bampita bwisi ate bampaka mukabi kati tumalirize banango bababuzeezo oba weewano omwana ono weyaŋŋambye oba walire wano naye ndowooza kankonkoneko wano
namande nawe olimba sanyuka okulaba naye Kale mukwano. nnyo naawe Kiki ate byatandise dda. munamande tandikira wano kwata abazadde bali mukubo timba olunaku munda wawedde tandikira wano we bati omanye olunaku lwa Christmas saagala bazadde bange gamba nti no kiki banaini n'abagenyi namande Eno Christmas. Eno ejja kunyuma. Enenyuma. Ejja kunyuma. Enenyuma. Ejja kunyuma. obudde ndaba bugenda omusajja anatera okutuuka bannange tugenda bikolako byonna kana njagala musajja wange atuuke nga tuyingira buyingizi kufumba omanyi ku lunaku lwa Christmas tekyetaaga kulya leeti ate kyetaaga kulya leeti naye kyetaaga ntugirira mu budde atuuse wa sooka omubuuze Soko mubuzeeko. bwatuuse twagala tugenda nga bwatwambulya wonna wamasamasa wonna nga wamasamasa Christmas olunaku lwa Christmas wanjawulo nnyo Tulina okuba olw'enjawulo. bonna baleete taata bonna baleete bagambe bajje mwanguwe bannange mwanguwe mukakaleka abantu bonna timba bannange omusajja natanjibe naawe kati ndi kumusajja musajja bannange wagonjebwa okwagala kali akasajja akampi ennyo ye mwakirawa byakomawa nako olunaku luno lukulu Christmas y'omwaka guno alabika yakavaako olagamba ndala bannaye twanguwe anatera okutuuka bannange anatera okutuuka y'omukubiddeko nakuwulyawo waali ata ndowooza kiwedde kandabe nsooka kulaba olunaku lwange sagala kulwatula bannaye Christmas y'omwaka guno jangolabe mangu gatanatuuka mwebale naye akiri munda linda kwajja kuyingirayo ojja kulaba bannange musajja wange agenda osanyuka naye namande nkugamba musajja wange waba atuuse manyi weesesaasisa nnyo teweemoola babawokoma wazze kulya mmere njagala tulye tweyagale tubeere musanyu Christmas tutambulire bulungi okitegeera sinamanyako kasajja kalya okyamulaba naawe ogenda mulaba ate bw'aba atuuse bannaye mbadde nsaba munzikirize temubiteeka mu feeling temunyigira omulenzi lwange maama ngende nduwe essanyu ngende muwe kuhaga munnaye taata ebintu buli kyaleeta temuyita wano bannange twagisa wano bintu ebintu tulese eno y'omwana gwe wazaala aliwo oyo alina gyali banange asajja akampi namani nagambe waze kulya mmere ebyo tubireke kati namani genda ojewo baketi eri ogiteke mani kuba eyo tugenda okuyisa emmere y'omwana lwakitoomuyise gwembonera edina ekyo ekikazi kyenamani ekikazi kijoboja kiva Sikuwa muyise ate bwe banamuyise namuyise kulya mmere byogeranga wali omanya abakazi bwe mutyo ekyo ekikazi ekyo tuliyo okwekolakola ebintu kati nze nja kubeera nga mbibitaaji okitunulangako ko wayise waki namu abakazi Kimberera kubasimuyina dy omuntu kwolaba nti alina eriiso yintukula yekola atya olunaku kati ndowooza tulindire wano ddala sooka omukubire ku simu ekyo sinyambi nesiga bena kasanga batajja kumanya kozi leero olunaku lwa Krisimasi naye Katonda yantaasa obusiramu obukutaasiza singa kakati nze alina abakazi ababiri ngomoka muno ate kino embiri ate emmere yeno ate bino ate mungu obusiramu bwatutaasizaawo ngende newumujjalireko ono okunyirira kuno kwonna kwolabye okutimba eyo yonna mu nyumba ono yabikolako era obirangayo n'omukolo okubiranga bukubizi tatimba ne batimba nawe kino osobola okumpayo miliyoni nga 2 nendikutimbira abantu babeera wa buli kimu nekibeera malidaali omukolo gwongula nekunda mutimbya bulungi hala okay senga wamugambye kale mpozi kale bannange bagambye tatajja okimanyi so atejagala batuke ng'omwami wangaze Zahala sooka olindeko olina kyesinnamanya omwana ono aliwa nkugambye abantu bonna bali mu kujja omwana yagenda bonna bajja bannange omusajja wange kakati nabajo ate tugenda munyoleso ate tugenda mibulu ate bino biriko bino kobiri oba banaalaba biki simanyi bannange habi
Otono ye mwami wa. Simanyi. Sokula baseewo. Sokola munange tata. Jangu. Mbuze oba. Tobuze munange. Biki bino? Anti Christmas. Semereri. Tonsemerera. Biki bino? Biki bino? Leka nawe haji. Njagala ombuulire bino biki? Tomugamba nkuswaza biki? Kabulengana emikwano. Bino sibyetaaga wa. Kabulengana emikwano. Tombuulira bagambe bye bataddeyo byonna babijjeyo sibyetaaga wa. Nze siti ani gosibisa. Nze gosibisa. Geno biki? Otimbye byaki? Christmas kabulengana Christmas. Mmeye emirundi emeka musiramu ng'akuza Christmas. Nze sikuza Christmas kuba ndi musiraamu. Saagala. Mubijjeyo oba bajja abubaddeyo ati kitawo simwetaaga wano. Abubaddeyo. Mujjeyo. Mukolaki wano? Diri genda. Mugende. Sahara tuwulire. Kabulengana. Assalamu alaykum. Wa alayna salaam. Mugende. Fulema. Mugende. Engato zaffe. Ebyo tobingamba. Ojja kudayira wamasimanyi ewadde neziyo simanyani. Kati nga ne hajati singa abaddewo, singa obabadde afudde mu ddwaliro nga naye asanga bino antwala atya. Saagala guba omulundi ogusembyeyo sitaaga kudda mu kiraba wadde okukyogerako n'okulaba obulabi nga kyolowooza ngenda kulumbagana. Kino n'okuddamu obulabi okulaba nga kyolowooza ngenda kukolako obulumbaganyi togenda kyagala. Astagfirullah. Swala ate nkyakuswaza kukikwatako ebyokola ebyo saagala ate vaawa awuvaawa. Hello. Enza abadde agamba nti mulindeko okujja afunyemu obuzibu. Mubadde mutuusewa? Nedda mugira mulindako nja kuddamu bakubire musooke mulindeko. Nja kuddamu bakubire temunnye temutuuka. Hello? Senga. Obadde omaze okwambala? Kakana lindako. Nfunyemu obuzibuzibu naye nja kuddira lindako. Ongira weeyambula kale kankudire. Hello. Owayi mutuusewa? Weta muddeyo sokolindako ofunyemu obuzibu. Sooka muddeyo lindako. Nja kuddira. Nja bannyonnyola. Nja kunnyonnyola munnange lindako. Kale. Kati gwe abangambirako jja wagambye basooke balindeko abaana babaleke. Abakazi bano bagenda kwogera ki bannange? Namudde ng'ayogera ng'aswadde.